gye buvuddeko poliisi ya Uganda yavaayo n'erabula bannakibiina kya NUP ku nsonga y'okubeera n'ebintu ebyefaananyiriza okubeera eby'amagye ne poliisi omuli ebyambalo n'obukoofiira. Wano ababaka ba NUP baataakaka ne bakaawa okukira omususa ku nsonga eno. Ffe tulaba nga abafuusa obufuusi bakazannyiikiriza nti kati guno omuzannyo gwakola victimization tebabeera balinawo be bandyagadde okutwala nga beekwasa nti bambadde obukoofiira. Etulage wa weyagazeetingira enkoofiira ya NUP kubanga mumanyi bulungi nnyo etteeka lya copyright, mumanyi bulungi nnyo amateeka mugataputa kifuula nnenge. Gwe bwenteekako akakoofiira akamyufu akanuupu gw'olabira ddala nga ko kamagye. Enkya ya leero zigenza okuwera ssaawa 6 ez'omutuntu nga poliisi n'amagye bataka mu maka g'omubaka Derrick Nyeko agasangibwe mu Yenga Bukasa mu zooni ya Kyeyitabya mu ggombolola y'e Makindye. Bano bazinzeeko amaka ge nga baagala okumutwala abitebye anti nga bateebereza okubeera n'ebintu ebimenya amateeka era obwedda beetala mu nnyumba wamu ne wabweru nga Namutala Omunyage Kente nga zi kkamera z'okubisenge ziboota buliro. Mukyala w'omubaka Ruth Kirabo Twajirwa alambuludde ku kirooto eky'entiisa kyaguddeko omusana gwa leero. We bayingidde nga bangi omwana n'angamba mami abantu bayingidde nga bangi basirikale nenyingira ne mbagamba how can you enter my house like that? Mulina okuyingira with permission. What has brought you? Naye nga bakozesa a lot of force and they wanted to immediately enter the house. So I'm like, you can't enter my house just like that. Show me why you're here. Then they showed me a court order. Nembagamba naye temusobola yingira without any other witness. I've seen this. So netulinda chairman naye nga bakosa a lot of force kubaddeko bannamagye. Nembagamba if you're from Kabalagala police lwaki ate abamagye kwebali? If you're from Kabalagala police minabeera basirikale mwekka nendabako bannamagye. Ng'oyo omusajja ow'amagye muwanvu we yandabye nga ndi so rude like I was so much on them najjako erinnya lye bw'abati so nga so alaba linnya lye naye ng'agamba awo chairman wajjidde ne bayingira but they were so harassing me. Kirabo annyonnyodde nti bano batandise okulumiriza nga bwe balina emmundu mu nnyumba era bwe batyo ne beesogga ekisenge kye mwasula. Mweno bamuyingira mu kisenge katuyingire ffenna nga oyo mujaasa agaana n'abagamba nze nkimanya emmundu zirimu. I'm like, you've come looking for something you know that is here. Just direct them wekiri mu kijewo mugende kuba kiraga gwomanyi kye mwagala. Chairman nga bagamba eno nyumba ya muntu mulina omurespectinga byagenderamu nga bakosa a lot of force so they just batched into my bedroom like that without my consent nga bangi. Abasirikale bano batutte ebintu ebyenjawulo naddala ebyambalo naye ng'emmundu ebadde eyogerwako tebalabyeko n'emu. Batutte engato z'omwami wange ntino z'abasirikale, these jungle boots ne overalls zino ze bakoleramu mu field ntino ya counter terrorist bazambala ekiro ne batta abantu. So nengamba oyo musirikale that's really a huge word. Lwaki oba oyogera ekintu ky'okutta abantu? For him he was on a mission to insert something that he didn't find. Gamba this is a white color. People are not allowed to wear white. Kiki ekibatwaza engoye za white? Akiikiridde ssentebe w'ekitundu kino alambuludde ku mbeera ebaddewo mu maka gano ag'omubaka Derrick Nyeko bwe gabadde gaazibwa. Ntuuse wano ne nsanga abasirikale bangi. They are very many. Entuuse ne banyingiza ne mbaba nti what is the problem? Bagamba tukola operation wano twagala obeere witness. Kye operation gye bakola wano. Seba omujulizi ssentebe obaddewo ng'otemya bukofu olabye eki? Nga batinkuula ebintu byonna nyumba yonna bagitinkudde. Every piece in the house was checked. Naye nkomerero ya byonna eri ebintu bye balabye ngatto peya 2 ne overall bebyoka bagenze nabyo era ne baleka ne certificate wano etulaga nti babirabye bagenze nabyo. Wano ssentebe yeekanze ekyomutuuze we okubeera n'emmundu. Sikiwulangako kubanga omwami oyo alina n'abayuthi babeera wano ne bayimba ebyabalokole oluusi because he is very conscious, ali conscious ku noise. Setukiwulirangako kino era kinkanze n'okunkanga. Wano Ssekitoleko David
ono nga ye ssentebe w'ekyalo ekirinaanyeewo avumiridde ekyabakuumaddembe okumala nga gazingako maka g'abantu nga bassentebe b'ebyalo kwe bawangaalira tebategeezeddwako. Naye bajja obuze ne bazinda ew'omuntu ne batutegeeza ng'amaze okuzinda omuntu naffe tuggwamu amaanyi ng'abakulembeze kuba bayinza omuzinda nga talina musango. Kati bw'ataba na musango ekyo kigenda musangulwako kitya ng'amagye ne poliisi beekuluumuludde bali mu maka g'omuntu. Wakati mu mbeera eno ne kansala w'e Bukasa naye kigambibwa nti akwatiddwa n'atwalibwa abakuumaddembe olw'okusanga akakoofiira akamyufu mu mmotoka ye ng'abeerabiddeko n'agaabwe bwe bannyonnyola. Tuli wano tugenze olaba emmotoka za poliisi zikabangali nga ziyingira ku kifo workshop garage we tukolera ewa parkinga kansala wa NUP. Then oluvannyuma lw'eddakiika nga 4 ku 3 ne bamala ne bagenda nayo oluvannyuma lw'okugaa nti bakutte enkofiira mu mmotoka ye ne twebuuza lwaki omuntu abeera amutwalira enkofiira. Tubadde tusaba mirembe ffe ng'abavubuka b'oku Kinyolo Road gavumenti etuyambe etekewo emirembe buli muntu abalibwemu amagezi okusinziira nga bw'ali. Nze ndi wa boda. Poliisi kigambibwa agenze Kabalagala naye bigenze maaso simanyi bamanyi obbayisaawo paka mu safe house zaabwe tubiwulira. Gwe batuteye kansala Godfrey Katuluntu akolagana ne MP waffe omulungi Nyeko nga kyetwebuuza enkofiira yekwasiza omuntu oba waliwo ekintu ekirala kyetwebuuza nga ffe ab'ekitundu eya redi eyagundi eyaba NUP gye bambala nekyetwebuuza kati ffe ate etwa twambadde eza NRM naffe batusiba oba batusibira zokka za NUP kyetwebuuza ffe. Hassan Kirumira ono nga mubaka w'e Katikamu avumiridde embeera eno ebaddewo. Gana amaka ga mukulembeze is a family person. Mukyala we ali waka, abaana be bali waka, mwene mujja with all military artillery nga muzze kukola buyeekera na butujju ku Bannayuganda mu maka gaabwe. Ekikolwa ekyo kibi nnyo. Tekiraga bugunjufu. Tekiraga nti ng'eggwanga twasenvula ne tuva mu bikola eby'ekiyeekera. Tukivumirira ffe nga Bannayuganda, tukivumirira ffe nga abakulembeze, era twagala kwebuuza ebibuuzo bingi. Lwaki gavumenti n'abasirikale baayo bazze ne bareidinga amaka g'omubaka wa Parliament? Ate nga tukimanyi bulungi nti bwe baba nga baagala mbaka wa Parliament awummusanga bamanyiwo ku Parliament ya Uganda. Kaweefube ewaffe ow'okwogerako n'omubaka Derrick Nyeko agudde butaka oluvannyuma lw'amasimu ge agamanyiddwa okuba nga tegabaddeeko. Kavuma Ibrahim mukulembeze yakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community Report.